Olwaleero obudde bugenze okuziba nga ssentebe w'ekibiina kya Nuupu Fred Nyanzi era mukulu wa pulezidenti w'ekibiina kino Kyagulanyi Ssentamu eyali abuziddwawo ku ntandikwa ya ssabbiiti eno ng'alabise. Kigambibwa nti Nyanzi abaamukwata ebadde eneetera okuwera ssabbiiti nga Nyanzi tamanyiddwako waali, kyokka olwaleero azuuliddwa ng'asuuliddwa okumpi n'amaka ge. Nyanzi bw'atyo annyonnyodde ebimu ku byayiseemu mu nnaku z'amaze nga talabika. Mwalowooza kiki? Munnammwe ate bagenda kukubira musasi ku street. Ebyangamba nti kwegayidde kyamaani biri bitya omukwano gwensala kuba musasi gezaako. You have orders to kill you. If you resist, the government nina orders okukuba essasi. Nalina kugenda kugonzikirira ku street. Kubiri. Nendaja nina abantu batuyambe netwala nga batunda bamati. Amasasi gavuka mangi nnyo. Kinajjukirwa nti Nyanzi yali yasembayo okulabikako ku kitebe kya Nuupu ewaaliwo emikolo egyaliko abavubuka abaali beenaanisa ebyambalo ebyefaananyiriza eby'amagye era nga kigambibwa nti bino bye byaviirako Nyanzi okukwatibwa era nga aba Nuupu bagamba nti waliwo n'abavubuka abalala mu ngeri emu abazze babuzibwawo. Kinajjukirwa nti mu kibiina kya Nuupu Nyanzi yakulira era enteekateeka ey'okukunga abawagizi.